Thank you so much for waiting for me today. Have you shot the time to clear one? They're gonna go to one gonna choke up. Sagala Baba wanted to Panejo. But it's almost so much in Bawa to try to clear one. What it? Run that translator them people down the road. Bakkiriza nti Cindy yakola ki yasinga bo bazze mu bungi okulaga obuwagizi bwabwe eri omuyimbi waabwe n'olwekyo tukkiriza nti Cindy muyimbi w'amaanyi n'ekirala bapromota balekeraawo okuyisuubiza abayimbi okujja ne batabasasula ssente kubamalayo. Cindy azze ne tumusasula buli kimu n'atukuba omuziki abantu ate basigadde bakyamwagala ne bagamba tumukomyewo omulundi omulala. Naye kati ate kanso gw'oli munnamateeka esebo tubanyi nti bannamateeka mukola kirala osazeewo okutandika okufuuka promota anti era omuntu yenna ng'onoobeera successful mu bulamu bw'ensi olina okubaako n'emirimu egiriikiriza ebbali era egy'amateeka gya ofiisi ate neeno ebbali tukolayo emirimu emirala okwongereza ku ekyo nga profession ya. bw'ogamba nti no Cindy ye muyimbi asinga mu Uganda abayimbi abalala obalese ebbali? Sibalese ebbali naye wabaawo asinga ng'olaba nti akaseera kano yaliko ate era yasinga okusinziira ku kyetwalaba ekololo. Promota kikugamba nti akola ebyekibugwe sijja kusonga omu ku omu naye tubiwulira bulijjo mu mawulire ne tubira abantu ne beekyanga ng'omuyimbi tazze nga tebamusasudde. Osegera omuyimbi n'agamba okusinziira abantu abo promota wategese ekivulu twakkaanya birala ate aganye okutuukiriza. Cindy yalanze live band ate olunaku olwaleero akubye essimu. Ekyo yakinyinyonnyodde yankubidde essimu olwaleero n'aŋŋamba wiiki eno yonna abadde akuba live wonna eddoboozi lye teribadde ddungi. N'agamba abantu bange kye bansuubiramu sijja kukibawa olw'eddoboozi nga teriri bulungi. Zino TV z'eggwanga zonna obwedde ziranga ekivulu kino eno nga balaga nti no Cindy agenda kuyimba live. Kakati bawe obubaka obwo nga buli straight forward eri gwe promota yamutegesa. TV zonna tuzeebaza era nzeebaza okutuusa amawulire n'obubaka ku bantu bonna gye bali mu ggwanga bonna asinziira ku TV ye n'alaba ki ekigenda maaso ku Power King nakyo ekigenda maaso mu ggwanga. So tuzeebaza olw'okuba zisobodde okutuusa information yaffe mu bantu ne basobola okujja mu kivulu ne baba. Ati kati bo abawagizi basuubidde live mu bawadde CD. Ekituufu basuubidde live nga wadde CD naye mu bbanga eritali lyewala omuyimbi tugenda mukomyawo ayimbe live. Okay, kale tweyanziza bwotwogera kanso kati gwe promota kanso era linnya kiri okozesa mu erinnya lyenkozesa mu industry eno eya music era nkozesa kanso. bali promota kanso kati bwe tugamba nti bw'otegeka Cindy nsobola tosigala ku level ya bulijjo oba promota owa ddala. Tulina ebibiina bibiri, olina by'omanyi oba tolina kibiina ky'omanyi. Nze since nakatandika ebya promotion company nakakalukisalinga ekyali mpya ntandise okuyingira mu industry nja kubimanya era nja kubategeeza kyekisinga. As of now sinabimanya sijja kulimba kuba nkyali mpya mu industry eno. Tewali bakusumbuye kuba batugamba mbu waliwo amateeka ge bagoberera oba toli wansi waabyo teri abitex kubira teri yakusumbuye. Babbe saafunye kutaataaganyizibwa kwonna eri promota yenna yadde ekibiina kyonna sinafuna kutaataaganyizibwa. Accessibility ya Cindy yabadde etya ate yakukaluubiridde kuba batugamba nti ku saidi ya Sheeber okonkona n'akugoba. Ekituufu Cindy nakozesezza promota munange gwe nayiseemu okumundeetera era tukaluubiridde era twakaanyiza bulungi ky'oba olaba atuukiriza biki bye twakaanyaako. Akasembayo twasemba wano nga Alien Skinner disappointinze Power King era ebintu ebimu byayasibwa. Bubaka kibwaweereza eri bapromota era ogamba obuzibu bwaliwa mu kifo kino kimu kyoleseemu Cindy. Obuzibu we bwava nti Alien Skin ng'omuyimbi yayina concert ng'ate tasobola kujja ayimbe mu bbaala. Omuntu yenna bw'oba otegese concert ennene aye tosobola kujja oyimbe mu bbaala. Era baakwatagana nga ne promoter yali amutegese ne bakkaanya n'amuwa olunaku olulala lw'anajja mu kifo.
omuntu asubire nti ozetereza abapromota abalanga abayimbi nga tebabaleeta. Ekyo kyenzize okulwanyisa okutereza abapromota abalanga abayimbi ne batabaleeta abantu ne boonoona ebintu by'abannannyini bifo abantu ne baasa obutebe ne bakola ki ebyo bye tuzze okutereza mu indasitule eno. Abayimbi b'amalala be boogera ogenda bakolera ki era oyina b'omanyiyo? Ekyo sijja kukyogerako kubanga sinnabamanya sikyali mupya mu indasitule kati n'olwekyo bwenna abamanya era nja kukwatagana nabo tukkaanye. Si kye kisoose ndudde nga mbitegeka naye ndowooza kino kyekyamaanyi mu bye nnaakategeka. Naye ng'oze onywedde mu nsawo. Mu byenfuna siri bubi nnyo okusinziira era ekintu ojja kukitambuza. Biki ebirala by'ojjamu ssente? Ebirala byenzigyamu ssente ninagondi emmotoka emakiride bagiyita Map Motors. Ndi musajja omusuubuzi w'amataka agula n'okutunda. Nokati omumanyi tomumanyi? Mumanyi sebe. Yajja ateekayo ebikulu 3-4 tetumanyi waali. Onywedde otya? Nze katutunulire omuzungu agamba time will tell. Katutunulire biki ebigenda mu maaso n'ebivulu bye nnaategeka nawe bwe tunaakoma. Si mukwano gwange naye mulaba. Naye ensobi ki ze yakola z'omanyi nawe zosobola okukola ne zikuyisaawo? Essaawa eno sijja kwogera nsobi ze kubanga sizimanyi nnyo sisobola zoogerako akadde kano. Kale tweyanzizza nnyo.